This is Diaspora TV, your number one global network. He's the Lord who breaks every chain. The voice he speaks is like a Ogedde eri abooluganda n'eri ffe ffenna. Bannanga abooluganda bali ku Cyber Space mbaaniriza nnyo nate nga tuzze mu sessioni endala okudda era okuyiga ekigambo kya Katonda. Amanya n'eddoboozi Godfrey Ssempeba Mubiru nga ndi ne Sister Suzette olwaleero mukyala Mubiru taliiwo. Naye twebaza Katonda olw'omukisa gw'atuwa okujja okusoma n'okuyiga ekigambo kya Katonda. Nate olwaleero omutwe gwaffe gugamba nti ebika bibiri eby'obutuukirivu. Tugenda byogerako nga tuyita mu byawandiikibwa nga bulijjo bwe nzija ne mbasaba ne mbagamba nti abasoma naffe bulijjo abayiga naffe Bayibuli mubeere neki ne Bayibuli zammwe mubeere n'ekkalaamu n'ebitabo n'essimu zammwe tusobole okusharinga enjiri eno. Era njagala mu kaseera kano nga tetunagenda wala nnyo tusharinge eri abooluganda abali ku mukutu guno basobole okumanya kuba abaliyo bangi nnyo ng'omuntu ali awo talina kyakkola nayagala okulaba nga enjiri egenzeeko. Kati funa kaseera osharinge naye nga nange bwe nsharinga wano. Amiina. Mugamba mutya? Mukama yeebale bakuuma mwenna abali eyo, yeebale batuusa ku lunaku luno nga mukyali balamu okutuwa obulamu n'okusingira ddala okweyongera omumanya kubanga kikulu nnyo. Njagala nkubuulireko owooluganda mpuliriza olunaku olwaleero. Bantu bangi nnyo abatalina mukisa tebalina mukisa nga baagala okumanya Katonda, naye tebalina mukisa ogwo. Naye ggwe ofunye omukisa gw'okumumanya naye toyagala gukozesa. Kyensaba ng'oba oli ku mukutu guno owuliriza olunaku olwaleero njagala osanyukiremu ekyo Mukama kyataddewo. Haleluya. Kansubire mu mpulira bulungi abali ku Cyber Space. Amiina. Amiina. Tusabe. Taata tukwebaza olw'eggulo olwaleero buli lwe tujja mu maaso go okuyiga ekigambo kyo. Twebaza buli kinnoomwala ogenze ku mukutu guno okumuwa ekisa ky'okutegeera ebigambo bye ŋŋenda okwogera. Era nkwebaza oyo Yesu Kristo gwe watuwa n'ajja atufiirira asobole okubeera abalamu. Buli amukkiriza aleme okubula naye abeere n'obulamu obutaggwaawo. Newankubadde tukyali mu mubiri guno ogufa tuli mu bulamu obutaggwaawo kubanga twamukkiriza. Taata twagala okukwebaza eri buli kinnoomu ali ku mukutu guno ng'alina ebimunyiga, alina ebimusitresinze, ogambye gwe musawo. Era tugoba buli kintu kyonna ekitali kya bwakatonda mu bulamu bwe mu linnya erya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Obikkula amaaso gaffe ag'omunda okulaba by'oyagala alabe n'obwongo bwaffe okutegeera by'oyagala tutegeere. Ekigambo kyo bulamu. Bwe omuntu bw'akiwulira asumulukuka era alokoka. Nkwebaza nti buli lwaloogenze ku mukutu guno agenda okulaba obulamu, agenda kuwulira obulamu. Mu linnya erya Yesu Kristo Mukama waffe buli omu n'agamba nti amiina. Abooluganda mbagambye amannya n'eddoboozi Godfrey Ssempeba Mubiru. Leero tugenda kuyiga ku bika bibiri eby'obutuukirivu bye biruwa. Ekigambo kye twogerako olwaleero kyetooloolera ku Kristo. Buli lwakusatu n'olwokuna tujja ne twogera ku bigambo ebyetooloolera ku Kristo. Ebigambo bya Katonda byetooloolera ku Kristo. Mu Luzungu tugiyita Christocentric. Twebaza Katonda atuwadde mandate ey'okubuulira ekigambo nga tujja okuyigiriza Yesu Kristo nate eri omulembe guno nga tuwa omulembe guno enkola ey'okutegeera mu Kristo, eddeeyo ku mulamwa, eddeeyo mu kuyiga Bayibuli, eddeeyo okusoma ebyawandiikibwa nga baabiwandiika. Omuntu afune akaseera k'okutuula wansi nti omusumba bw'amala omusomera ekyawandiikibwa n'awandiika wansi. Omusomesa n'omusomi bonna babeera n'ebitabo.
gwe omusomi olina okuwandiika notes oddeyo owandiike oddeyo soma ekyo kye wawandiise. Naye tulina obunafu bungi nnyo nti tetuddayo kusoma ebyo bituwandiikiddwa. Amiina. Abooluganda bampuliriza, Yesu Kristo yajja ku nsi si kutuwa motoka, si kutuwa bakyala balungi, si kutuwa ngoye ennungi, newankubadde byonna birungi ku nsi kuno, naye yajja okutufirira okutuggyako ekibi. Olwaleero gwe ŋŋenda okwogerako kwe neetooloolera, kyenvudde gamba nti byonna bye njogera byetooloolera ku Kristo. Christocentric ye message gye nnina olunaku olwaleero, nti bwe tumala okutegeera Kristo otambulira mu buwanguzi. Omuntu amaze okulokoka abeera mu buwanguzi mu mwoyo kubanga ategedde Kristo. Olwaleero ndi musanyufu nnyo olw'obutuukirivu bwe tugenda okwogerako. Obutuukirivu bwa mirundi ebiri buli mu Bayibuli muno bwe tugenda okwogerako. Njagala oyite owooluganda ajje muteekeko musheyaringire. Ate bannange bw'oba oyagala okumanya bye tuyigiriza, ogenda Back to Bible Truth ku YouTube channel, subscribinga. Kuliko enjigiriza ze tubadde tuyigiriza, obutukuvu obw'engeri, obwa Kristo, amazima, omuntu asobola okufiirwa obutuukirivu. Ebyo byonna tubadde tubiyigiriza, osobola okuddayo. Naye ate bw'oba olina ekibuuzo, tukubira essimu, wandika ku email, tuddamu ebibuuzo ne tukuzayo mu byawandiikibwa. Osobola okufuna 1-to-1 mentorship ne twogera n'obuuza. Omanyi ate okimanyi nti mu kanisa tetubuulizaayo, tetusobola kubuuza bibuuzo, naye student yenna ayagala okumanya. Ate ekintu ekikulu ennyo kankubulireko oluganda mpuliriza olunaku olwaleero, mu bulamu buno bwe tulimu ebintu by'omwoyo bikulu nnyo eri omukkiriza. Omuntu atanakkiriza, esala yaffe gye tumusabira nga Mukama Katonda bwe yagamba mu Timoseewo ekisooka nti ayagala abantu bonna okusooka okulokoka, kyekisookera ddala oyo atanakkiriza. Ekiddako kulokoka, kumanya mazima. Ekisooka kulokoka, ekiddako kumanya mazima. Ayagala abantu bonna okusooka okulokoka n'okutuuka okumanya amazima. Bwe tutunuulira mu tteeka ery'eddembe erituukiridde eririna obusobozi okutuusa mu kifo ekyokukwata okutegeera Katonda. Etteeka erituukidde lyerirwa lyenjogerako, kyekigambo kya Katonda. Yendabirwamu omukkiriza mwatunula ne yeeraba ne yeetereeza. Bulijjo bwe twogera tukigezesa ne tugamba nti abakyala baagala nnyo endabirwamu. Abaami twerabamu katono, werabinotereza kaviiri bwoti mpolapola. Naye abakyala osobola omugamba nti leero tulina gye tulaga, tugenda kuvaawo 8:00, muyinza okuvaawo 12 ng'ali mu ndabirwamu. Naye endabirwamu eno gye njogerako olunaku olwaleero, tugenda kulaba, tugenda kutunuulira obutuukirivu buno. Ebyawandiikibwa byogera ki? Ebyawandiikibwa y'endabirwamu y'ekigambo kya Katonda. Bw'otunuulira etteeka ery'eddembe erituukiridde, lirina obusobozi okutuusa mu kifo awo kyotawakaniramu, n'okulaba embala oba kye bayita endagamuntu ya identity eyannamaddala gye tulina mu Kristo Yesu. Abooluganda, buli lw'otamanya ndagamuntu yo, endagamuntu yaffe yaani ye Kristo. Your identity gw'omukkiriza nga Kristo bw'ali naawe bw'oli. Amiina. Kati olwaleero
tugenda kutunuulira obutuukirivu buno obw'emirundi ebiri. Luli twali tuyigiriza ku butuukirivu, twasoma ekyawandiikibwa ekiri mu Baluumi essuula esooka lunyolo 16. Nabagambye muggyeyo ebitabo byammwe kubanga tugenda kuwandiika ebyawandiikibwa bingi. Ngenda kuleeta ebyawandiikibwa bingi nnyo kubanga ebyawandiikibwa bye bitulaga ki kye tuli. Ebyawandiikibwa bye bino. Abaluumi essuula emu lunyolo 16 lugambye bwe luti, kubanga enjiri tenkwasa nsonyi, kubanga ge maanyi ga Katonda olw'okulokola eri buli akkiriza, okusookera ku Muyudaaya era n'eri Omuyonaani. Enjiri ge maanyi ga Katonda eri obulokozi, eri omukkiriza, era wanagambye nti abo abakkiriza nti enjiri bwe butuukirivu bwa Katonda. Omuntu alina okusooka okuwulira enjiri n'alyoka afuna obutuukirivu bwa Katonda. Okubikkulira okuva mu kukkiriza okutuuka mu kukkiriza. Enjiri bw'ogiwulira ne kuwa obutuukirivu. Bannanga obutuukirivu twabadde tubwogera kutubuyigirizako olunaku lw'eggulo. Obutuukirivu kirabo. Tokolerera butuukirivu. Bw'oba obadde obayigirizibwa nti olina okukolerera obutuukirivu, kikyamu nnyo. Obutuukirivu kirabo kiva eri Katonda. Omuntu gwe bawa ekirabo, nannyini kumuwa kirabo yamulowooleza. Omuwa ekirabo. Kati Mukama Katonda yawaayo omwana we Yesu Kristo ajja atufiiririre tusobole okuggibwako ebibi byaffe. Mbannyonnyodde wano nga ntandika ne ŋŋamba nti Yesu Kristo teyajja kutuwa mayumba na mmotoka. Yesu Kristo bwe yajja ku nsi yasanga abantu bavuga embalaasi ng'ate balina ennyumba ennungi. Yajja okutuggyako ebibi byaffe, yajja okututabaganya, okutuzzaayo we twali okusooka ne Katonda. Genesis 1 and 2 luba lubereberye 1 ne 2 atuzzaayo awo. Mu lubereberye 3 twagwa, kwe kusalawo okuteesa kuno n'agamba nti kampeeyo omwana wange omu yekka gwe njagala ennyo. Kati twogera ku butuukirivu bwe tulaba enjiri. Pawulo awandiise mu Baluumi nti enjiri ge maanyi ga Katonda. Amiina. Era tenkwasa nsonyi. Kyenvudde njijja gibabuulira wano olunaku olwaleero. Tenkwasa nsonyi kubanga ge maanyi ga Katonda olw'okulokola eri buli akkiriza, okusookera ddala ku Muyudaaya ne kuki ne Muyonaani. Kati naffe twakkiriza ekyo ne tulokolebwa. Bw'omala okulokolebwa ng'oweebwa obutuukirivu, amiina, okutuuka okukkiriza ng'ebyawandiikibwa ebigamba. Bayibuli etugambye nti omutuukirivu anaabeerangawo lwaki? Lwakukkiriza. Ojja kuba mulamu. Ate jjo twayogedde nti obutuukirivu bulamu butaggwaawo. Bw'owulira obulamu obutaggwaawo, mu Bayibuli mulimu abantu abaamala emyaka 993. Kati obwo si bulamu butaggwaawo. 9 si bulamu butaggwaawo. Obulamu obutaggwaawo lubeerera bwe bayita internal life. Obutuukirivu bubikkulirwa mu njiri. Enjiri ng'ogiwulidde n'otegeera obutuukirivu buno. Obutuukirivu bwe twogerako bwe butaliiko bikolwa.
gwe tolina bukolerera. Amiina. Obutuukirivu tebuliko bikolwa. Obutuukirivu bwatuweebwa buweebwa nga kirabo. Amiina. Buli lwe twogera ku butuukirivu njagala omanye nti kino ekirabo kyaweebwa omukkiriza. Atanaba kukkiriza olina kumala kuwulira njiri. N'okkiriza Kristo eyafa n'aziikibwa n'azuukira. N'olyoka oweebwa obutuukirivu. Amiina. Naye ng'okoze eki? Owulidde enjiri. Bw'omala okuwulira enjiri n'olyoka ofuna obutuukirivu. Tweyongereyo mu maaso. Ensonga lwaki kikulu nnyo okakasa nti ekyo ky'owulira y'enjiri. Oluusi tugenda ne tugamba nti batubuulira njiri ne bajja batubuulira mu kkanisa engeri gy'olina okukolamu exercise otoniwe oba engeri gy'olina okufunamu ssente. Enjiri si kufuna ssente oba kuluzinga weight. Enjiri tuba twogera ku Kristo. Agambye nti enjiri ge maanyi ga Katonda okukola ki? Agalokola. Kubanga enjiri terina maanyi naye enjiri ge maanyi. Wulira statement eyo. Enkulu nnyo jidde musabe. Enjiri terina maanyi naye enjiri ge maanyi ga Katonda eri obulokozi. So enjiri maanyi ga Katonda. Terina bubeezi Maanyi. Wabula go maanyi, dunamis power. Weebale nnyo. Kati leero tutunuulira ebika ebibiri bye twogerako. Ebika ebibiri bye biruwa. Ebika ebiri ekisooka bwe butuukirivu obwatuweebwa olw'okukkiriza. Obutuukirivu obulala bwe buluwa. Bwe butuukirivu obwaffe bwe twagala okukola tusobole okusanyusa ani? Katonda. Naye nga tekisoboka. Morozi zaffe n'ebikolwa byaffe birungi tebisobola kusanyusa Katonda. Kubanga ndowooza mu Isaaya waliwo ekyogerera nti filthy rags nziina eziwunya enjereere mu maaso ge. Ebyawandiikibwa bigenda kutulaga nga tukyeyongerayo okusoma kubanga ffe tetwagala kwogera eri byawandiikibwa. Ebyawandiikibwa bye bitulaga kiki kye tuli. Kati tugende mu byawandiikibwa. Abaluumi essuula 10 ogende ku lunyiriri osokuza ku simu yawo nendyoka nzigikuwana. Haleluya. Baluumi essuula 10 okuva ku olwokusatu n'olwokuna. Kale nzigyekoze. Baluumi essuula 10 olunya olwokusatu n'olwokuna. Kubanga bwe bataamanya butuukirivu bwa Katonda otyo era bwe baagezaako okutereeza obutuukirivu bwabwe bo bennyini tebaagondera butuukirivu bwa Katonda. Bo bennyini tebaakola ki? Tebaagondera butuukirivu bwa Katonda. Olwokuna ne lugamba kubanga Kristo y'enkomerero y'amateeka olw'okuweesa obutuukirivu buli akkiriza. Kubanga bwe bataamanya butuukirivu bwa Katonda. Obutuukirivu bwa Katonda bwe buluwa. Obutuukirivu bwa Katonda bwe obw'okukkiriza. Amiina. Era bwe baagezaako okutereeza obutuukirivu bwabwe bo bennyini mu bikolwa emirundi egisinga tugenda ne tugamba nti ndowooza kansabe nnyo Mukama ndabe nga ndi mutuukirivu oba kansiibe nnyo birungi oba kangabe. So teri kikolwa kyonna kye tuyinza kukola kisobola tufuula abatuukirivu. Wabula tukizudde era tukisanze mu byawandiikibwa nti obutuukirivu kyali kirabo kya Katonda era bwe twakkiriza Yesu Kristo by nature. Yes. Oba by default bw'obanga ogenze mu tekinologiya ya kompyuta oba okoze otya ofuuka mutuukirivu. Amiina. Oyinza okugamba ye ng'akyayonoona ng'akyakola ki anti tonneezuula okyali mujja neyo ogenda okutegeera Katonda ebyo bijja kubanga bivaawo naye obutuukirivu ekyo kikufuula nti oli mutukuvu. Kiringa mwami mubiru
ne bwana yambala ekiteeteeyi kya mukyala we tajja kufuuka mukazi kubanga by nature yatondebwa nga musajja. Ndi musajja. So kati naawe yakkiriza Kristo by nature. Yes. Bw'okkiriza Yesu Kristo oli mutuukirivu right there and then. Amiina. Kati oluganda tuwuliza olwaleero twogera ku butuukirivu obw'emirundi ebiri obw'okukkiriza Yesu Kristo n'obutuukirivu obw'ebikolwa. Waawo. Kati gwe ng'omukkiriza tolina kubeera ku butuukirivu obw'ebikolwa n'obeera nti olw'okuba olina kyo oyagala okusanyusa Katonda n'okusanyusa abantu oluusi ne w'oba nga toyagala kukola kintu naye olw'okuba oyagala bakugambe nti oli muntu mulungi nnyo bambi ne wekkiriranya. Olwaleero funa eddembe mu Kristo. Osobola okugamba nedda naye ate n'osigala ng'ate oli mutuukirivu ng'ate era oyagala abantu. Amiina. Kati bwe twogerako olunaku olwaleero nti bali tebaategeera tebamanyi butuukirivu bwa Katonda. Abantu bwe baba nga tebamanyi butuukirivu bwa Katonda batambulira mu butali butuukirivu. Amiina. Kakati obutali butuukirivu buggwaawo naye obutuukirivu bwa Katonda tebukola ki? Tebuggwaawo. Bwe bityo ebika eby'obutuukirivu bibiri bwe biri nti olina okumanya wa w'oyimiridde. Emirundi egisinga ng'abakkiriza tetumanyi olw'okuba tusoma ne tutakkiriza. Njagala nsomere mu baluwa yaki ya Yokaana nedda tugende mu bagiyita batya ekitabo kirimu Filemoni. Filemoni emu 6 ulire Pawulo bwe yasaba essaala. Oluganda lubadde lubuze. Filemoni essula emu olunyiri lw'omukaaga. Era nsaba nti okutegeeza abalala okukkiriza kwo kuleetere okumanya ebirungi bye tulina mu Kristo. Okukkiriza bwe tusoma ebyawandiikibwa bino tulina okukkiriza tubimanye naye emirundi egisinga tusoma ebyawandiikibwa ne tugaana obikkiriza oba ne tutabitegeera naye ng'osomye busomi owooluganda atuwuliriza. Kyekyo lwaki nakusabye obeerenga n'ekitabo buli lw'ojja ku mukutu guno osobole okuwandiika oddeyo gambe Mwamibiru yatugambye okusoma ekyawandiikibwa kino kitegeeza ki. Tugenda kweyongerayo tulabe Pawulo ng'annyonnyola obutuukirivu buno obw'amateeka n'obutuukirivu obuva mu kukkiriza. Kiki butaga? Bwe tutunula obutuukirivu bw'amateeka n'obutuukirivu bw'okukkiriza, obutuukirivu bw'amateeka bwesigamiddwa ku nkola y'omuntu. So obutuukirivu bw'amateeka bwesigamiddwa ku nkola y'omuntu. Enkola y'omuntu yeno y'okusanyusa abantu. Kankole kino nsobole okufuna kino. Oba kampeeyo kino nsobole okufuna kino. Otyo. Bw'obwo obutuukirivu obwesigamye ku nkola y'omwana w'omuntu. Ate mu ndagaano enkadde obutuukirivu bw'amateeka bwe wasuulanga erimu nga gonna ogasudde ogamenye. Naye obutuukirivu obwa Katonda bwakukkiriza. Amiina. Kasita okkiriza. Naye abantu abamu abooluganda abamu bw'ogamba nti okkiriza bukkiriza babanga abagamba nti ffe tuwa abantu okukola ki? License okwonoona. Obutuukirivu bwa Katonda bw'oba oli musomi wa Bayibuli ng'osoma Bayibuli kye bagamba mu luzungu mu context toyina kukolerera butuukirivu, toyina ky'oyina kukola kubanga tulaba bakabona abasooka mu ndagaano enkadde bweyonoonanga baleetanga saddaaka ez'abo kwakukukulu, saddaaka ez'embuzi n'ez'ente eza sava ne bawaayo kabona nga yawaayo ne bamansira omusaayi ebibi by'abantu abo basobole okusonyibwa. Naye baakikolanga omulundi gumu buli mwaka. So buli mwaka baddanga ne bakikola. Kyova olaba nga obutuukirivu obwo tebwali bwa lubeerera. Naye buno obwa Kristo obw'okukkiriza bwe yatufiirira yafa wamu naffe ebibi byaffe n'ebikolimo n'aziikibwa wamu naffe n'ebibi byaffe n'ebikolimo n'azuukira mu kitiibwa awo n'alyoka atuwa obutuukirivu. Bwe twogerako
titosobola bukolerera mukama yabukuwa buwi nga kirabo. Amiina. Obutuukirivu bw'okukkiriza bwesigamiddwa ku mulimu gwa Kristo oguwedde, amiina, ogw'omusingo gwa Katonda okukkiriza omuntu, amiina, nti bwe yafa n'aziikibwa n'azuukira n'atwalibwa gw'osobole okuba obulamu. Thank you Lord. Si bikolwa byo. Tugenda kutunula mu byawandiikibwa Bafiripi essula 3:9. Abafiripi essula 3:9 bugamba, era ndyoke ndabikire mu ye nga sirina butuukirivu bwange. Kiddamu. Era ndyoke ndabikire mu ye nga sirina butuukirivu bwange obuva mu mateeka, wabula obutuukirivu obuliwo olw'okukkiriza Kristo obuva eri Katonda mu kukkiriza. Bannange bino byawandiikibwa. Ekyo kiyitirivu. Byawandiikibwa nagambye nti ffe tetwogera eri byawandiikibwa naye byawandiikibwa byogera eri ffe. Era ndyoke ndabikire mu ye. Muye yaani oyo? Yesu Kristo. Weewaawo. Nga sirina butuukirivu bwange obuva mu mateeka obw'ebikolwa by'abantu, wabula obutuukirivu obuliwo olw'okukkiriza Kristo obuva eri Katonda mu kukkiriza. Amiina. Bwe buno obutuukirivu bwetwogerako omukkiriza bw'alina okutambuliramu, bw'alina okwemanya. Njogedde ku ndagamuntu nga ntandika nti endagamuntu y'ogimanyi, omanyi kiki ky'oli. Omuntu bw'akulaba alaba ani? Alaba Kristo oba alaba mwami mubiru? Kristo ali mu ggwe alina okulabisibwa eri abantu basobole okulya ku bibala ebiva mu ggwe. Amiina. Ffe ng'abakkiriza tulina okumanya kiki kye tuli. Olw'okuba sirina byange, kale waliwo obutuukirivu obwange n'obutuukirivu obwa Kristo. Naye nze nnina obutuukirivu bwa Kristo. Obutuukirivu bw'amateeka bwe buliwa era bujja butya? Tugenda kulaba obutuukirivu bw'amateeka bwatandika butya, bwatandika butya, bwajja butya, era bukola butya omuntu okukola ki? Tugende mu byawandiikibwa. Tugende mu Yokaana Enjiri essuula esooka olunywa olw'17. Essuula emu olunywa olw'17. Kubanga amateeka gaweebwa nga gayita mu Musa, ekisa n'amazima byajja nga biyita mu Yesu Kristo. Kubanga amateeka gaweebwa ku bwa Musa, ekisa n'amazima byakola ki? Byabaawo ku bwa Kristo. Naye ekisa n'amazima biva mu ki? Mu kukkiriza ki? Kristo. Yesu bwe yajja, tugenda kweyongera bwe yajja bw'okkiriza Kristo ng'olwofunye ekisa n'aki? N'amazima. Bwe tugenda mu kitabo ky'Abaruumi ssuula 10:5 tugenda kulaba nga Musa ayongera okunnyonnyola obutuukirivu buno. Baruumi ssuula 10:5. Baruumi 10:5 lugamba, kubanga Musa awandiika nti omuntu akola obutuukirivu obuva mu mateeka aliba mulamu mu bwo, naye obutuukirivu obuva mu kukkiriza bwogera bwe buti nti toyogeranga mu mutima gwo nti ani alirinnya mu ggulu. Okwo kwe kuleeta Kristo wansi. Webale nnyo. Kubanga Musa awandiika obutuukirivu obuva mu mateeka bukola butya? Awo somya otyo akyogera atya? Olwokutaano. Kubanga Musa awandiika nti omuntu akola obutuukirivu obuva mu mateeka aliba mulamu mu bbo, aliba mulamu nti alitambulira mu ebyo byakola. Yes. Oliba mulamu mu ebyo byokola, naye obutuukirivu bwa Katonda. Kati bwe tuyimiriddeko abooluganda, kale waliwo obutuukirivu obw'amateeka,
obulina nga g'olina okukola bintu. So obutuukirivu obw'amateeka kwagala okusesera ku ebyo ge mateeka ga Musa, tobbanga, toyendanga, kola bw'oti, naye buli wamenyangako eri mu bweriti nga gonna ogakoze otya, ogamenyeewo. Naye yebazibwe Katonda Kitaffe yasindika Yesu Kristo nti ye ate bwe yajja ye n'afuuka etteeka lyaffe n'atwala ebyonoono byaffe, olwo n'alyoka atuwa ekisa ne tusobola okuba abatuukirivu. Naye Susan nga bw'ogambye nti tulina ekisa ekituweereddwa nti kati amateeka tegakyatufuga ffe ng'abakkiriza. Tetukyafugibwa mateeka kubanga bwe njogera kino saagala ate abantu bakole kiha statement esobola okusuula abantu eddalu nti Yesu Kristo yajja tusobole okuba abalamu tubeere nga amateeka tegakyatufuga naye nga tugondera ebyo Kristo byatuluŋŋamizaamu. Okwongerezaako ku ekyo lwaki amateeka tegakyatufuga nti Kristo yafuuka bwe yamala okufa n'azuukira omwoyo we owa Kristo atuula mu ffe. Kati bw'aba atuula mu ffe atandika otusomesa kikyayagala tubeere. Olwo amateeka tegakyatufuga nate, yali abba tokyabba nate, kubanga obwakatonda obutukuvu obwakatonda buli mu ggwe, obwo bwe bukuyamba okuba nga tokyasobola kwonoona byonoono biri, kyetuva tugaa nti amateeka tegakyakufuga nate. Ate ekyokubiri nti twali tetusobola kutuukiriza mateeka. Not at all. Nkugambye nti bwe wamenyanga erimu nga gonna ogamenye. Yes. Kati Kristo yafuuka etteeka lyaffe. Bw'okkiriza Kristo n'otambuliramu ekyo, bannange oyinza okugamba nti mubiru nkyayonoona nkyakola kino, ekyo tekikuggyako bulokozi. Ate tekikuggyako obutukuvu. Tekikuggyako obutukuvu. Kiringa omwana wo bw'anaayonoona olwawe alekerawo okuba omwana wo, naye olina kuddayo ne weezuula mu Katonda. Kyova Bayibuli egamba nti tuzze bujje endowooza zaffe n'ekigambo kya Katonda. Buli lw'osoma Bayibuli eno ndabirwamu ekulaga ki ky'olina okubeera. Kati olwaleero ku makya nabadde nzizaamu abooluganda amaanyi ne mbagamba nti ekisinze okutubuzaabuza mu bakkiriza kiri ekintu kimu, butamanya mbala yaffe gye tulina na Katonda. Embala ya Katonda tetugimanyi. Buli lw'otamanya mbala ya Katonda oddira ebya sitaani n'obiwa Katonda, n'oddira ebya Katonda n'obiwa sitaani. N'ogamba nti Katonda atta, Katonda ajjawo, Katonda akola kino, naye nga bw'ogenda mu byawandiikibwa, ebyawandiikibwa bitugambye mu bbaluwa ya Yokaana esooka essuula 1:5 mu ye temuli kizikiza n'akatono. Yakobo n'atugamba mu ssuula 1:5 n'atugamba nti mu ye 5 n'atugamba nti mu ye temuli kukyukakyuka. Buli kirungi kyonna kiva eri Katonda. Kati ne weebuuza ku bonna ni mukyamu, naye Bayibuli etugambye mu Bebbulaniya 1:1 nti Yesu Kristo azze okutulaga Katonda kyali. Kitegeeza Yesu kyataakola Katonda takikola ki? Kubanga Yesu Kristo azze tulaga ki? Katonda kyali. Tugenda mu byawandiikibwa, Isaaya agenda kutunnyonnyola obutukuvu bwe buli obw'ebikolwa byaffe bwabuyise. Agambye nti tugende mu Isaaya 6:6. Isaaya 6:6 lugamba kubanga ffenna tufuuse ng'atali mulongoofu n'ebikolwa byaffe byonna eby'obutuukirivu biringa ekyambalo ekikongeddwa, era ffenna tuwotoka ng'olulagala, n'obutali butuukirivu bwaffe bututwalira ddala ng'empewo. Kubanga ffenna tutuuse ng'abatali balongoofu n'ebikolwa byaffe byonna
eby'obutuukirivu biringa ekyambalo ekikongedde. Bw'omala okusoma ekyawandiikibwa kino mu luzungu kikuwa okutegeera obulungi ekyambalo ekikongedde. Wano kigamba kya filthy rags. Yes. Ekyambalo ekikongedde ekijjudde ekko, ekijjudde enziro, ekijjudde ekivundu, ekikyafu. Expression yakyo kiringa in the menstruation period omuntu ewaga gy'abeera nga paadi. That's how bwe butuukirivu obw'omuntu Isaaya bwe yakinnyonnyola bw'obeera ng'okola obutuukirivu eri Katonda. Kyokka ng'ate wano oba otuukiridde nga ekibi kyonna otuukirire naye mu maaso ga Katonda bw'otyo bw'olabika. Kyambalo ekikongedde. Amiina. Obutuukirivu bw'amateeka bulabika bunafu eryo gwe bw'oba tomanyi ky'ova olaba kyetaagisa omuntu omuyigiriza. Tebusobola kukuteeka mu maaso ga Katonda. Ebikolwa byo tebisobola. Naye olw'okukkiriza, buli lw'okkiriza oweebwa obutuukirivu buno. Kitwala ki? Kuwulira njiri. Bw'owulira enjiri n'osumululwa obeera mutuukirivu. Amiina. So obutuukirivu obw'amateeka bubikkula obunafu bwo. Obutasobola bwo kiraga nti ne ku ntikko y'empisa zo okyali mwonoonyi mu mutindo gwa Katonda. Amiina. Ogw'obutuukirivu. Kaakati gwe w'oluganda oba obadde eyo ng'olowooza olina ky'osobola okukola okutuukirira eri Katonda mu maanyi go batosobola. Abooluganda batuwuliriza abaakalogenga ku mukutu gwaffe twogera ku butuukirivu obw'emirundi ebiri. Obutuukirivu obw'okukkiriza n'obutuukirivu obw'amateeka. Obutuukirivu obw'amateeka bwe buluwa? Bwe buno nti kankole nsobole okutuukirira maaso ga Katonda. Tosobola. Tolina ky'osobola kukola, tolina ky'osobola kusiga, tolina ky'osobola kuwaayo. Teri saddaaka gy'osobola kuwaayo esobola okutuukiriza mu maaso ga Katonda. Saddaaka emu yokka Kristo gye yawa, Yesu Kristo omwana wa Katonda. Yeyo saddaaka etuukiridde etaliiko bulemu. Wano tulabanga omuntu ali perfectionist, omuntu atuukiridde. Aba tosobola kumuyambako kukola kintu kuba buli kyonna ky'onookola ajja kugamba ekyo tekitukudde. Ate kino tekiteredde katereezebwa oti kati oba tosobola bambi. Kati webale nnyo okwogera ku perfectionist. Abantu abo tubalaba na wano. Osobola okutereeza ecupa eno n'okitereeza n'oba ejjiiko n'agamba olina okukitereeza oba ng'osiimudde wansi oba oyezeewo. Agamba oba kati oba ng'osiimudde biki? Oba osiimudde naye ng'olabye osiimudde. Obutuukirivu bwaffe tebusobola kutukyusa. Tugenda kweyongerayo tulabe obutuukirivu bwe twogerako. Omuntu bw'agamba nti ndi mutuukirivu, kiki ky'aba ategeeza? Oba ndowooza ki gy'afuna muli? Bw'ogamba nti oli mutuukirivu olina okuba ng'okkiriza nti obutuukirivu bwo bwakuweebwa buwa, teri bikolwa. Naye bw'ogamba nti obutuukirivu wabukolerera oba olina ky'olina okukola, toba mutuukirivu. Olina okuddamu tekikuggyisibwako buki butuukirivu bwo. Naye olina okuddayo osomesebwe, oyigirizibwe, olyoke omanye obutuukirivu bwo gye buli. Era emirundi egisinga ffenna ekitulemesezza okutegeera kiki kye tuli mu Kristo, mba kwogera ku ndagamuntu si bwe bagiyita e Uganda, identity yaffe. Tetwemanyi kiki kye tuli mu Kristo. Ffe ng'abakkiriza tulina okwemanya n'okutambulira mu buvumu ne mu kisa ne mu kukkiriza okumanya kiki kye tuli mu Kristo. Kubanga buli lw'otambula ng'omanyi kiki ky'oli mu Kristo kikwanguyira okutambulira mu buwanguzi. Bulijjo tubadde tujja twogera ne tugamba nti emirundi mingi kati osanga omulokole n'omubuuza, Sister Suzette, lwaki oli mulokole? Nga tasobola kunnyonnyola lwaki ali mulokole. Ayinza okugamba nti najja Mukama asobole okumponya, naye ekyo si kye kinnyonnyola obulokozi.
gwe omukkiriza olina okumanya lwaki oli mulokole. Njagala tweyongereyo, kiki ekyatuwaawukanya ne Katonda? Bibi byaffe. Naye bw'omala okukkiriza olwo oba okomyewo mu kkubo ery'okufuna ki? Obutuukirivu. Ebibi byammwe n'obutali butuukirivu bwammwe bye byabaawukanya ne Katonda. Obutuukirivu buva mu ki? Mu kukkiriza ng'omaze okukkiriza Kristo. Era tulaba lwaki ebibi byatwawukanya ne Katonda. Bwe tulaba Adamu eyasooka bwe yayonoona, tulaba nga Katonda azze mu lusuku amukoola nti Adamu, Adamu oli luddawa, nga yeekwese. Lwaki yali yeekwese? Ebibi yategeera nti asobezza. Kati Eva omwana w'omuntu yeekweka eri Katonda, ebibi bye bye bimwawula eri Katonda, naye yeebazibwe Yesu Kristo ye yajja otunoonya n'atukomyewo mu kifo kiri Katonda mwe yatutegekera tusobole okuba nga tufugira wamu naye. Bannange twogera ku butuukirivu. Obutuukirivu buno obwa Kristo bwe twogerako oyinza okubeera nga wakajja ku mukutu bwajja butya? Bwajja olw'okufa n'okuziikibwa n'okuzuukira kwa Kristo. Nti wawulira enjiri, bw'omala okuwulira enjiri n'okkiriza, wakkiriza ki? Wakkiriza okufa kwe, n'okkiriza okuziikibwa kwe, n'okkiriza okuzuukira kwe. Bw'otufuna obutuukirivu. Ate obutuukirivu buno businziira ku ekyo Yesu kye yakola, omuntu n'akikkiriza, ne tulyoka tufuna obutuukirivu buno. Obutuukirivu bwa Katonda bwaweebwayo olw'ebyo Kristo bye yakola nkuyita mu kukkiriza. So obutuukirivu kirabo ekiva eri Yesu Kristo yafuuka omutanga eri obulamu bwaffe. Bwe tumala omukkiza enjiri, bwe tumala ojuulya kuba twategedde nti enjiri ge maanyi ga Katonda agalokola. So bwe tumala okuwulira enjiri n'olokoka ng'ofuna obutuukirivu just right there. Kati ekitegeeza nti ebintu ebimu bye tukola eby'eddiini twagala tusanyuse Katonda tulage nti tuli batuukirivu, tebirina. Oba obutuukirivu si kwe kugenda nti ng'ogera weewombeese, weewaawo ekirungi olina okwewombeeka, oba okwambala engoye empanvu, weewaawo olina okwambala engoye ziri decent. Naye obwo si bwe butuukirivu. Obutuukirivu tubabuulidde kwe kukkiriza Yesu Kristo n'akuwa obutuukirivu. Buva mu kukkiriza. Bwe twogerako obutuukirivu obw'emirundi ebiri, obw'okukkiriza n'obw'amateeka. Obw'amateeka ng'okola ebikolwa ng'osobola okubeera nti otuukiridde mu maaso ga Katonda, tekisoboka, tekiriiyo. Baabikola naye tebaatuukirira. Gerezaako mu ndagaano enkadde buli mwaka bawangayo ki? Saddaaka ez'amukukulu nga bategeka ensolo nga teriiko bulemu, nga yalinga nvubuka. Ate okumanya kwaliko amateeka, ena kuba nsava ng'ate envubuka ng'ate ennume, so si nkazi. Ne bagisala naye ekyo tekyajjawo byonoono byabwe. Naye kati Yesu Kristo yajja n'afa omulundi ogwo. Ate era ekyo tekiraba mu ndagaano enkadde yali pointa. Lwaki baasabanga envubuka, ensolo envubuka bagiyita nnume mu Luganda, ndowooza ensolo ennume ate nga nsava. Oluganda lutabuse. Yali pointa nga bano baali balaga nga bwe tulijjo tubagamba nti endagaano enkadde kisiikirize kyogera ku Kristo, endagaano empya kwe kubikkulirwa kwa Kristo. Kati lwaki bano bakabona abayonoonanga famire ze zaaleetanga endiga eyasava, ennume, envubuka, baali balaga ekigenda okujja nti Yesu Kristo agenda kujja afuuka akaliga ka Mukama waffe akajjawo ebibi byaffe. Kyova olaba Isaaya awandiise ng'atugamba nti obutuukirivu obwaffe bwe tubukola tulinga ebigoye ebicaafu ebikongeddwa. Tetusobola kukyusa kufuna butuukirivu na bikolwa byaffe. Era bw'olaba abooluganda bonna abali eyo nga basitwaga olinga okukola obutuukirivu basooke batuukirire mu maaso ga Katonda, twabikolanga nnyo nga tukyali bato. N'ekirala nti baali batusomesezza nga tukutte bukwasi
nga omala gamba kamala okusinza bumala okusinza noga mukama ntukuza nnyo osobola okukola ki osobola okuddamu essaala zange ekyo kitulimitinze nnyo okutegeera katonda nga tulowooza nti buli ssaala gye tusaba katonda tatuwulira kubanga twayonoona twagala okuzzaamu amaanyi gwe munnaffe atuwuliriza ebyonoono byo yesu kristo yabifiirira dde emyaka 20 egiyise yafa ku musalaba n'afuuka yali akaliga akaafuuka esaddaaka tekagenda kusalibwa mulundi gwa kubiri nate yafa omulundi gumu n'atusumulula era bw'okkiriza kati okutegeera mu katonda bw'ogenda okula mu kutegeera ogenda okulaba ebyali bikusiba nga tebikyakusiba nate eyali azuukuka ng'essaawa 9 osobola okusaba mukama addemu essaala nga teweetaaga kiraga nti oli mwana essaawa yonna 6:2:8:9 osobola okufuna access mu maaso ga katonda n'osaba tewali tteeka ligamba nti zino zessaawa zokka z'osaba mukama n'awulira webale kuleeta ekyo waliwo eyabuuzizza ekibuuzo ekyo nti ayina kuzuukuka nga ssaawa 6 ogw'ekiro asabe bannange mu bayibuli teriiyo tteeka liragira nti ssaawa z'omuntu z'alina okusaba atugambye nti tusabe nga obutakola ki obutakoowa kati osobola okuzuuka ku 9 gwe wenyini gwe wewe ssaawa eziri convenient for gy'oli waliwo abamu abagamba nti ku 11 awo sitaani waakolera ennyo batera gamba ku 10 awo bala obutamanya bubi nnyo n'ofiirwa otulooto ng'ate oteebako obuteebaka kimala kireeta endwadde kireeta aluzayima mangu kireeta okwerabiralabira endwadde nnyingi ky'oba olaba tulina okufuna okutegeera mu kristo nti bw'oba omaze okufuna okutegeera obuwanguzi bw'otambuliramu tobulabangako olina eddembe mu kristo tolirabangako naye abakkiriza bangi babuze olw'obutamanya byawandiike abantu bange babuze olw'okubula okumanya babuula olw'obutamanya byawandiikibwa n'olaba omuntu nga yeesibye ku kintu nga tekirina makulu naye nga gamba bajjajjange bagundi bakikolanga bayibuli eyogera ki obwesigwe bwaffe buli muwono bayibuli etugambye nti bino ebyawandiika bwe tusoma muntu ate yaani yesu kristo tekiri mu yokaana 5:39 njagala ngendeyo njagala tusome yokaana enjiri yokaana 5:39 munnoonya mu byawandiikibwa kubanga mmwe mulowooza nti mulina obulamu obutaggwaawo n'ebyo bye bitegeeza ebyange ebyawandiikibwa bitegeeza ani muntu ani yesu kristo munnoonya mu byawandiikibwa mulowooza mwe muli obulamu obutaggwaawo naye ebyo bitegeeza nze kyova olaba yokaana era atugambye nti in the beginning was the word mu lubereberye waaliwo kigambo yono gwe tusoma kigambo webale nnyo yono gwe tusoma yaliwo ku lubereberye kati buli lwojja n'omala okutegeera amazima gano ge tuwogerako olunaku olwaleero obe otambula osumuluddwa otambula olina amaanyi luli twali tuyigiriza ku maanyi agaatuweerwa nga yesu azuukidde nti gwe omuntu buli lw'otamanya kuzuukira kwa kristo nti wafuna amaanyi n'olwala n'okubira omusumba yes kirungi osobola omukubira ne bagamba nti tugenda kusindikira amayembe n'okubira omusumba oba n'otya n'obulwako ekyokukola naye ate ng'amaanyi gali mu ggwe bayibuli etugambye nti yatuwa obuyinza okulinnya ku njaba ez'obusagwa enjaba zino sizo zino jasi emisota egy'obusagwa enjaba ezo kigambo it's a metaphor eraga yali ateekawo ekiraga
nti embeerezi mu mbeera Embeerezi zetulimu oyinza ogenda ezo. omusawo n'agamba ofunye chronic disease Mwebale ekinene nnyo. eyo njaba ya busagwa ng'egenda kufumita naye jjukira yesu akuwadde amaanyi Mwebale nnyo. ng'oyogera eri enjaba ezo ez'obusagwa ez'amagumba agameketa eza kansa eza sukaali n'ozirinnyako kubanga mukama yaziwangula dda. Amiina. Abaakalogenga ku mukutu twogera ku butuukirivu obw'emirundi ebiri. Obusooka obw'amateeka obwokubiri obw'okukkiriza kristo. obw'okukkiriza kristo. Ffe ng'abakkiriza tulina obutuukirivu obw'okukkiriza kristo kubanga ye gwe twakkiriza. Tetusobola kufuna butuukirivu buno bwakukola tukole. Njagala tugende mu kyawandiikibwa Abaluumi essula 3 olunyolo 12 olwa22 sorry. Abaluumi essula 3 olunyolo lwa 22 22 lugamba bwe butuukirivu bwa Katonda olw'okukkiriza Yesu Kristo eri bonna abakkiriza kubanga tewali njawulo. bwe butuukirivu bwa Katonda obw'okukkiriza Yesu Kristo eri banange si kukkiriza kintu kirala kyonna kukkiriza Yesu Kristo eri bonna abakkiriza kubanga tewali njawulo. Amiina. Ate bw'ogenda ku lwa wansi lugamba kubanga bonna baayonoona ne batatuuka ku kitiibwa kya Katonda. So ffenna bwe twayonoona tetwatuuka ku kitiibwa kya Katonda. Kyova olaba obutuukirivu bwa Katonda olw'okukkiriza Yesu Kristo eri bonna abakkiriza. So tubufuna obutukuvu buno nga tukkiriza Yesu Kristo. Tumukkiriza tutya? Nga tuwulira enjiri eno gy'okola gy'owulira. Bw'omala omukkiriza nti yanfiiririra ng'okkiriza muno akamwa ko ng'oyatula ng'olokoka. Yesu Kristo ye equalizer Oyo. era ye nkomerero y'amateeka. Amiina. Ebigambo bino Yesu y'enkomerero y'amateeka. bwe njogera ebigambo bino abantu abamu abakyalina enjigiriza endala bafuna obutali butuufu naye nga bw'oddayo bayibuli yino yegambye Yesu Kristo yajja okujja abo abaali basimiddwa. Amiina. Ate amateeka gatulaga bunafu bwaffe. Webale nnyo amateeka. Ku mateeka tosobola. Naye akugamba nti tofuka wano ogenda okulaba ng'omusogo gukuluma ng'oyagala kufukawo. So ng'ate singa wabadde tewaliwo kiwandiiko tewandikunkumuddewo obulidde. Ogenda n'owulira abantu abamu nga bagamba mwami Mubiru nze siri mwenzi siri mubbi. Ekyo tekisobola kuwonya morals zo. Ziri ekyambalo ekikongedde mu maaso ga Katonda. Man is not capable tosobola kuba mutukuvu kutuuka ku standard za Katonda. Ekitutukuza ye Yesu Kristo. Kyova olaba nti omulimu ogwaggwa mukulu nnyo bw'ogumanya. Amiina. Bino bye twogerako mulimu gwaggwa okufa n'okuziikibwa n'okuzuukira bw'omala okukutegeera obulungi nnyo. Nze gambye nti obuwanguzi bw'otambuliramu n'amaanyi g'obeera nago bw'omala okutegeera embala gy'olimu. Ate ogwo gwe musaayi gwa Yesu. Lulinze kanyongereko na kino. Wabujuzi nze luli bwe nakeera nga nkeera ku makya naabo omusaayi gwa Yesu. Bwe nagenda nga okuvuga emmotoka naabo nsindika omusaayi mu mmotoka yange neme kufuna accident. Naye bwe tumaze okugenda nga tugenda tudiginga ebyawandiikibwa. Omusaayi gwa Yesu gweguliwa kwe kufa yafa wamu n'ebibi byaffe n'ebikolimo byaffe. N'aziikibwa wamu n'ebibi byaffe n'ebikolimo byaffe byonna. N'azuukira wamu bwe buwanguzi bwe tulina. Kati oli muwanguzi n'okukirawo mu bintu byonna ebikulumba. Obutuukirivu bwaffe buva eri Yesu Kristo. Amiina. Tebuva mu bikolwa byaffe. Njagala osome Isaaya 5:17. Isaaya 5:17. 5:17 lugamba. Tewabenga kyakulwanyisa kye baliweesa okulwana naawe ekirira bw'omukisa. Era buli lulimi olukugolokokerako
okuwoza naawe olulisinga oh my god obwo bwe busika obw'abaddu ba Mukama n'obutuukirivu bwabwe obuva gye ndi bw'ayogera Mukama. N'obutuukirivu bwabwe obuva gye ndi bw'ayogera Mukama. Wano Isaya yali alagula. Era mujjukire nti tuzze tuyigiriza ebintu bino nti endagaano enkadde eyogera ku ekyo ekigenda okukola ki okubeerawo is a pointer. Kati wano Isaya yali alagula kati obutuukirivu bwatuweebwa. Tolina butuukirivu oli mutuukirivu. Wano yali aga nti obutuukirivu bwabwe obuva gye ndi bw'ayogera Mukama. Kati eyayogera Yesu Kristo yatuuka bw'ali kati tuli butuukirivu. Ky'olaba tewali lulimi nadde kyakulwanyisa kyonna ekiweesebwa okujja gy'oli ne kiweebwa omukisa kubanga oli ki oli mutukuvu. Olina okwemanya. Wano abantu abagamba mbu oliko ebikolimo kyovudde ofumbiddwa tozadde olabika oliko ebikolimo ng'oyo omugambo olabika tomanyi Kristo kubanga ng'omuleetera ekyandikibwa kino nti nze obutukuvu bwe nnina bwava eri Katonda. Teri kyakulwanyisa kyonna ekigenda okulaba omukisa eri obulamu bwange. So tomala gakkiriza abantu bakugamba nti oliko ebikolimo baganda bwe bafudde emyaka 5 naawe ogenda kufa bwekityo. Bannange ekyo sekiri gy'oli. Yesu yakusumulula obutuukirivu. Isaaya ayogedde mu 5:1-7 tewaabenga kyakulwanyisa kye baliweesa okulwana naawe ekiriraba omukisa. Era buli lulimi olulugolokokera ku ggwe agenda kuluwoza okukola ki olusinga. Obwo bwe busika obw'abaddu ba Mukama n'obutuukirivu bwabwe obuva gye ndi bw'ayogera Mukama. So oli mutukuvu. Ddamu amaanyi ogume omwoyo toli mukolimire. Ddamu amaanyi ogume omwoyo. Oyinza okuba nga tozadde mwana oludde mu bufumbo emyaka gigenze naye tekitegeeza nti oli mukolimire. No, oli mutukuvu wa Mukama. Njagala ddemu osome olunyiri oluli mu Baluumi 3:22. Baluumi tumanye twagala kuddamu kuggumiza kintu ekyo. Baluumi essuula 3 olunyiri 22 lugambye bwe ruti bwe butuukirivu bwa Katonda olw'okukkiriza Yesu Kristo eri bonna abakkiriza kubanga tewali njawulo. Obutuukirivu bwa Katonda buva mu kukkiriza Kristo. Kukkiriza ki? Omulimu gwe yamala ogwaggwa okufa n'okuziikibwa n'okuzuukira ku lulwo. Kristo yajja nakyogedde mu kutandika kankiddemu teyajja kutuwa bakyala balungi. Teyajja kutuwa mmotoka nnungi kuba ebiseera ebyo baali bavuga embalaasi zaabwe oba ze baaliko. Teyajja kutuwa mayumba malungi kubanga era ebiseera Yesu Kristo byajjiramu waaliwo amayumba. Naye yajja okutuggyako ekibi ekyali kitwawudde ne Katonda. Olugendo tulutambula kati okutuzaayo. Bw'omala okukkiriza oba ozzeeyo. Kyavudde agamba mu Yokaana 3:16 Katonda bwe yayagala ensi n'okuwaayo n'awaayo omwana yamukkiriza afuna obulamu ekyo kyawandiikibwa abantu tebakimanyi. Tagambye nti alifuna bw'ayagadde ekkanisa. Otagambye nti bw'ayagadde ekkanisa wabula bwe yayagala ensi n'okuwaayo n'awaayo omwana w'omweka. Buli amukkiriza alemu okubula wabula afuna obulamu obutaggwaawo. Obulamu obutaggwaawo tetubufuna nga tumaze kufa. Obulamu obutaggwaawo tubufuna kati newankubadde tukyayambadde guno omubiri ogufa naye omwoyo gwaffe gubeera n'obulamu obutaggwaawo. Ebyomwoyo byo byaggwa dda. Webale nnyo ebikwatagana Petero ekisooka ebikwatagana n'ebyobulamu n'ebyomwoyo yabituwa dda. Kati kiri eri ggwe. Pawulo kyavudde asaba tufune amagezi n'okubikkulirwa n'okutegeera amakanisa Abefeso Abakolosaayi
abakoliiso bonna basabidde ekyo. So Kristo yajja tufune obulamu obutaggwaawo, so si mayumba, so si bugagga, kubanga n'abatalina Kristo balina amayumba, balina abakyala, balina obugagga. Ezo principles z'ensi, ennono z'ensi Mukama yaziteekawo nti bw'okola bw'oti kino kyekivaamu. Weebale nnyo. Owulidde kati ekyo tekikwetaaga genda ku lusozi osabe Mukama akuwa obugagga. Olina kusaba n'ofuna amagezi n'ofuna connection investment obugagga bulyoke bujje. Amina. Amina. Abooluganda twagala obeebaza olwaleero tugenda kumaliriza naye buli lwakusatu okuva ku ssaawa 2 paka ssaawa 3 twogera mu luzungu, olwokuna okuva ku ssaawa 2 paka ssaawa 3 twogera mu Luganda, naye bw'oba tosanna subscribing subscribe osobola okuwulira ku njiri bweti ofune okukkiriza okuli mu gwe. Tweyongera missioni yaffe eri nti twagala okuleeta Kristo nate eri generation eno esobola okutegeera Kristo nga tugikwasa ebyokulwanyisa mu kuyita mu byawandiikibwa okumanya kiki ky'oli ne Yesu ki ky'akoledde gwe ng'omukkiriza ne kiki ky'oli mu Kristo ky'agenda okukola. Amiina. Tubaaniriza nnyo, mwebale nnyo okutukkiriza kubeera mu bisenge byammwe, mu madiiro gammwe, n'abali ku cyberspace abooluganda mwebale kwefiiriza time kutukkiriza kubabuulira kigambo kya Katonda. Era nga tugenda okusaba, njagala kuteeka akalango kano kayisaawo nga ku Sunday nga 28 tulina omuyimbi Mukama gwataddeko ekisa ekyokutuweereza mu kuyimba, Morgan Grace agenda kubeera ku Victory. Amiina. Wano e Newtonville ssaawa 10 paka ssaawa 1. Amiina. Mujje concert ya bwerere naye jangu n'ekirabo omuweeyo kubanga abeera London yazze okutuweereza. Ate ayinako abayimbi ab'enjawulo ab'amaanyi. Kuliko Angela Kisaache, kuliko Feibe Ashaba, kuliko Suzette Sajjabyoyo Kamwakoogera, kuliko n'owoluganda omulala mwerabidde. Naye mujja kuweebwa omukisa. Amiina. Amiina. Tusabire Taata tukwebaza. Amiina. Tukusiima olw'ekigambo kye tuwulidde nti obutukuvu bwe tulina si bwa bikolwa byaffe, si bwa mateeka, wabula olw'okukkiriza gwe Yesu Kristo. Kwe kusaba kwaffe nti weeyongere okweyolesa eri obulamu bwaffe. Ayi Omwoyo Omutukuvu weeyongere otusomesa tusobole okwezuula n'okwemanya ki kye tuli, nti tetujja kuyuzibwa na nsomesa nkyamu na njigiriza nkyamu nti tuli bakolimire. Tutegedde nti tuli ba mukisa, tutegedde nti gwe bw'otuula mu ffe nti teri kyakulwanyisa kyonna ekigenda okuweesebwa ekigenda okulaba omukisa, newankubadde buli lulimi lwonna olunaatugolokokerako olwo Mukama Kitange onoolusirisa. Tusirisa buli nnimi zonna ezibadde zoogera eri obulamu bwaffe. Tusirisa buli nnimi zonna ezibadde zireeta endwadde, tuzisirisa mu linnya erya Yesu. Tusirisa buli nnimi zonna ezibadde zireeta ebirowoozo by'obwavu, ebirowoozo by'okwekubagiza, ebirowoozo by'okuddaawo nti maama nze nabaaki. Ezo zonna tuzisirisa kubanga Bayibuli etugambye mu Isaaya nti obutukuvu buva eri Katonda. Taata tukwebaza gwe otuddemu ffe kubanga ffe yeekaalu yo Ayi Yesu mw'obeera. Tukwebaza gwe obwanga otuddemu ffe kitegeeza tuli b'amaanyi. Amaanyi ga Katonda gakolera mu ffe. Leka amagezi ga Katonda n'okumanya kwa Katonda kweyongere. Taata sumulula abo abasibiddwa, sumulula abo ababadde bajoogebwa n'omulabe Sitaani, sumulula abo Mukama Kitange ababadde balina limitation. Tulangirira emirembe gya Katonda, ekisa kya Katonda n'obulungi bwa Katonda obabeerako. Taata tukwebaza olw'ekigambo kino kyeyongera okukula mu ffe mu linnya lye tusabye. Amiina. Amina, Amina. And remember, Jesus Christ is still in full control. Stay blessed. This is Diaspora TV, your #1 global network. This is Diaspora TV, your #1 global network. This is Diaspora TV, your #1